Sheila si kumukuba kumubuulirira omusajja taatawo n'akwagala okutuuka ku extent ye n'akusomeseza amasomero ag'ebbeeyi n'akuconnectinga ku bantu abanene bwe n'osalawo amanyi g'ekisajja gakujje ku mulamu ekwata ng'era abantu abasiru bwe baba singa Sheila yaliko omusajja ow'obuvunaanyizibwa tayinza mugamba mutuli bwereere ate abobuvunaanyizibwa kamera zibeera waggulu babeera ne footage vidiyo zetulaba zonna ez'abantu ez'obuseegu z'abantu ba wansi kubanga Gashumba yatuuka n'ogamba nti Sheila gwe muliko gumwasamirako akaddi ya passport akaddi ya ndawe kati saa zino yeebuuza engeri gy'agenda okuddamu okwogera mu bantu netakola kyenkugambye nti ndi sayidi ya Gashumba ng'omuntu abadde tukyali awo Nampeera n'atuwaate omwana yavudde ku Twitter kintu kya zaala ebagiyita Jackpot kumwe abaseegu ebajoka oba climax kumwe abaseegu waggulu nefe fire Nampeera yatukoledde ekintu fe abasajja kyetugamba tino alhamdulillah bane ne muganda champion kudu yatugambye balina muganda waabwe simanyi challenge taata bwe yazze n'ebirevu bye biringa ebyamunywa atintiisa ebirevu alagira ddala nti omutwe mukalu tolina kiwali ogulidde mwana wo na kintu nakimu bwe kitu tewomuweereza omwavu taabeeko nakaketa abeeko na bwannanyini talina kye yali akoledde mwana obula yazze n'engalabi ye n'ebirevu bye mu kamera tekimuggyako nti omwana wuwe alina sente zisobola okubeezaawo omwana oyo nga amutwala ku transport Kampala Phoenix. Export TV to the world. Nkulamusizaako gwe n'atulaba Export TV subscribing commenting appreciate namanyi omwana soda ndine abe yakutte kamera olwaleero tulina omukulu bamuyise Bukenya media eryange erikomaawo soda wa Yesu tunfunze fayiro tukikola bwetu mukulu Bukenya media soko obuze kubakulaba ku Export TV wabwe mulundi ogusoose okulaba ku abantu bamanyi era omuntu oyo atamanyi abaliko ekikya mbadde nkugamba nze soda wa Yesu si soda wamuwa abakyala bemwagala ennyo so bwetyo bwe tugenda otambulula tugenda nnyo myaka ensonga nnyingi n'omukulu agezeeko ozirambulula yesu omanyiko bintu by'amazzi gakozesa amafuta naye soda tugendera musazeewo mungoleko violence n'omukulu wamizi mukulu Bukenya obutambi bufuuse obutambi era tubadde mu butijjo wiki namba tunyumiddwa okufa tusooke tutandikira emabega gye byatandikira ku Sheila Gashumba baye tuli awo twandikiddeko ono omusava naye kale tutandikire kwako bw'oba kuwa emmere edda abantu bagamba mu byalo ng'otandikira ku kawunga n'olyoka oli ekifi n'ekikajjo tutandikira awato n'esembya y'awaggulu naye mu nsonga zino lwaki musaze omukube Sheila tutandikire ku Sheila si kumukuba kumubuulirira omusajja taatawo n'akwagala okutuuka ku extent ye n'akusomeseza amasomero ag'ebbeeyi n'akuconnectinga ku bantu abanene bwe n'osalawo amanyi g'ekisajja gakujje ku mulamu ekitawanya Sheila kintu eki kimutuusa ku ntiko kiri ekintu eki andi kati kankwegundi yange teriiyo mwana muwala akulidde mu ghetto ng'akuze abonaabona ng'alya bubi school fees zibula nagwamu lw'amaanyi ga kisajja abaana abo baba batunulira nnyo ssente bw'atuuka eno waggulu nga akola decision esembayo atunulira nnyo omusajja alina ssente amwongerayo kubanga badde mu mbeera mbi era mmwe abayonka amabeere babaga batteze ababo mu ghetto n'ateekako kalifooma akuggemu ssente niye ono akulidde mu bikomera tebamuwuubangako kati Sheila yatukula nga tebamuwuubyeko tamutuusizaako ku ntikko niyo osanga omwana mu ghetto nga bamukuba kasalaba kagooti buli ssayiro bakimukola dda atalina kyogenda mulimba Bukenya bw'ayogera bw'atyo kitegeeza ono gundi gwe yayita kkono yatadde akatambi anti bw'oyogera bw'otyo abanga yatadde akatambi ani yakwata akatambi mu mbeera beekwata ng'era abantu abasiru bwe baba singa Sheila yaliko omusajja ow'obuvunaanyizibwa tayinza mugamba nabo bamukwata ate abobuvunaanyizibwa kamera zibeera waggulu
babeera ne footage video zetulaba zonna ez'abantu ez'obuseegu z'abantu bawansi abantu abasiru Sheila tajja mu balamu bategeera bwe kasita atandika okwekwata ng'oli bwereere ne mukola ebyekisiru nga muli bwereere nga mwekwata muba basiru kubeera kunyumirwa ani yatadde abalambi tugireko ebintu ebyo bwe tuli mu kukola eyatadde tetumanyi oba oli yagudde ku ssimu ya Sheila n'abijjamu oba yali kimanyi naye gwabikutte n'abiteeka mu ssimu yo gwe atategeera taata waakwagazisa kintu kirala nnyo kugambye teriyo muntu nga Sheila kale omuntu ng'akulidde mu mbeera atunuulira laavu n'atwala ng'ekintu ekikulu ennyo n'addawo n'akwongeriza laavu n'atuuka n'okwekwata obutambi taliyo n'otuuka n'okweteeka ttatu y'omusajja ku bbeere oba musiru omusajja atakulidde puloti omusajja atakuzimbidde ennyumba atakuwuliranga ku mmotoka gwe n'okwata ttatu yo n'ogiteekako sigwe mukwano omwana akulidde mu mbeera embi tayinza kukola kintu bweziti olwokuba omutuusiza kutika kuteeka kutaleko kaliyo Sheila ebintu byonna yabadde tabirabangako wabula byamugwako bugwe n'agamba mukeeteno we byebibaayo agudde ku gold plan ataddeko ttatu gold plan agenda okulaba nga gold plan ne sente awamata bamante oferefere n'amusuula tetwagisigazza amugulidde wadde emmotoka Sheila emmotoka gy'alina Gashumba yagimugulira taata we mu basajja bazaayagala tewali yali amugulidde emmotoka kitegeeza nti omwana lava ali gwe busiru obwo laavu nga tolina kyogifunamu kati ebifo kati obutundu bwe obwekyama bwalabikidde ku bikutu obutundu oyinza omugerageranya kuono Nampeera oyinza omugerageranya kugundi Desire oyinza omugerageranya ku Desire naye tubadde mu nnyondo omwana n'atuleetera nakuba mwalabye kineero nemwagala omuntu eyatuyambye okutuzaamu ku maanyi Nampeera Sheila ya musiru kubanga Nampeera teri yamukola Sheila taata we yamukola n'ayagala amuteeke mu basajja ab'ebbeeyi mu kilaasi mu masomero ag'ebbeeyi amutadde ku zitivi amufunidde emirimu amukonekitinze omwana n'atandika kwagala gold plan tamanyi gye yava olwokuba alabyeko akagambo gold nalowooza nti oba yava mu ggulu n'asirwaniraawo nazzaako mutabani wa Koni teri awo wabula munne twekwatemu nga tuli bwerere Bukenya awo wennyini nga tetunava ku nsonga eyo sajja Gashumba nalaba obwerere bw'omwana lindako Gashumba abadde alina ekintu kyazimba mu bannayuganda ng'abuulirira ng'alina pulogulamu ya sisimu kyekiddako eri Gashumba n'addamu tubuulirira ng'owuwe yamulemerera ennaku eyo gyalimu tubuuza ekiddako gyali agenda tukamatuuliratuuka n'ogamba nti Sheila gwe muliko gumwasamirako akaddi ya pasipooti mukaddi yandawe kati saa zino yeebuuza engeri gyagenda okuddamu okwogera mu bantu kyenkugambe nti ndi saidi ya Gashumba ng'omuntu nadde abantu bazaala abaana tabamanyi kiki bagenda kuba omuzadde yenna akwagaliza yamwonona mutwala amasomero ag'ebbeeyi okumwonona nga gye yayigira ebintu ebyo kubanga amasomero ag'ebbeeyi bagamba empambe ono omwana kasita atandise okwetakulira natandika okugenda mu mabaala gy'asanze abasajja abagula bbiya n'alaba abasajja abafuka n'alaba waya n'agamba ono simuvaako abagaga tebalina waya ebyo mu kisenge ebyo abasajja abagaga tebabimanyi tuwulira nga taata wa Sheila Gashumba yadda yogerezaako okubagangira ku nsonga ebyo n'akyusinga maama kubanga bw'asooka okutwala South Africa vidiyo eyo saagala kubeera nnyo nange simanyi kubanga taata yatadde ebifaananyi bya maama yatadde ebifaananyi bya maama kubanga ye pulobulemu gwe maama ogamba otambuno ttatu gwe mulembe n'okuba ttatu y'emmundu kabina kati emmundu etegeeza ki kabina kakana kakula bulungi fayini okakula bulungi naye kati n'oba akula otya obulungi nga society emanyi wofaanana wenathi oswaza bazadde connection zabadde akufunira zonna okozeeko ku TV ngutandika okulikinja ebifaananyi byoga naye yali yatulagako ku mabeere kino kyamazeemu bumazi kitegeeza ye Sheila ye ng'omuntu ye nga ogyeko weyambuze nga tonnanenya nnyo kitegeeza Sheila singa yabadde mu ttooyi yandiyeyambulidde ddala n'amalako ng'oli aba omusajja yeyambuze nedda kati olaba Bukenya njagala engeri Sheila gy'abadde yebrandinze etaata we gye yambrandinze naye ekifaananyi ate ekiddako gyali bannayuganda yalaba kiri ennomo naye nga naye mu mutima gwakiwulira kyamunyize
yakitwala mu ntinga ndumu atadde n'ebifaananyi bya balamusi bituli malandani bali mulandani bikyalina makulu bakama be bagenda kikola bikyalina makulu era ne bwogenda ku comments ati bakama be radio gyakola kwenalaji radio ekyawe malisi togimanyi yawe just tenakwatayo naye ng'abamagakasente yagwa tetuuse Sheila nga yagwa radio sebo y'amaanyi abannakenya aze n'akasente kangi nnyo era ne Crystal Panda si gyakola radio y'amaanyi kati bategeere era n'okumuwa omulimu bategeera nti era essaawa yonna kagwamu kasobola okuba kubanga omuntu gwe baawa era wambeera eyo amasala g'amabeere ate bamugamba nti tuva ku basajja abayaaye yaali ku bayaaye laavu terina fomula taatawo omusajja tamwagalako si be abasajja be yali akusinga okuwagala era muziba kwagala bantu bategeerekeka ekitiibwa kyakubanga Gashumba yagambye nwebuli baddi njasigaza ja kufaananya n'ekitiibwa kyakuvalyesa naye zikyaliwo weziri kubanga Gashumba si yeyambudde manyi Gashumba afaanana obwerere bwa Gashumba obala obwerere kati omusajja bamwita Seekaani Ndiranga muwala we yali Seekaani Ndiranga ow'ekibulu muwala we era twamulabako ng'ali mukinaaliro yeraga bw'alaga ku boyfriend we ebifaananyi ebyo Seekaani Ndiranga nga yawuliramu ku nfuna essaawa eyo naye abantu tebayinza mugamba nti Sheeka akola bubi kubanga Sheeka si yeyambula muwala we museegu ate oli mukulu tetuyinza gamba nti Gashumba naye kyagenda kuba nti aweebuuse bagamba nti nno do what I say but never do what I do. Gashumba waba azemu okubuulirira abantu kusisimuka ye tokwata byabuuliridde tokwata bikibiri bulamu naye ate bayibuli fetusookanga n'abeewa mu lwatosobola kyusa ate bw'agaana amutte kyolina okumanya nti Gashumba omwana owuwo g'osobola okukwatira embaba tosobola wuulira abadde tavangayo n'alaga nyeeko ku muwala ebintu byakola yalaga ku laavu naye neeyisa ya Sheila yagamba dda nti omuntu omubiri gw'olina obulungi weekuboota ekiraga ki abadde zimunyami w'abakyala njagala nnyo abakyala bawomere nga byogera nabyo bitegeerekeka bulungi temanyanga soda w'abakyala si waayogera bulungi Gashumba buli kimu akikoze okulaga nti n'afulumya ne audio yaweereza omukyala ali mu London nga si musanyufu n'enneeyisa yani yamwalawo ekyo kikulaga nti Gashumba alina kyazi omwana kyagala abeere okuvumirira ttatu ezo byonna byonna abikola essaawa zino bannamawulire bamuleebeese ng'ali mu Serena bamusuneesune ng'awulira obusungu tayagala byogerako naye nze bwe mba Gashumba ekyo ekiruubirirwa nkiwanika kuba kati ndabanga abayoza n'oyanika era n'akulaga nti no ne maama yentandikwa y'omwana okwonooneka Sheila nga abadde nnyo ni taata anti bw'agendako ewa maama nga yadde yekubye ttatu yajja kubira wa taata wa maama mbadde saaga tukube nnyo maama anze ni musajja muganda ekyo kyonna kigaana twabadde tukyali awo Nampeera n'atuwa ate Nampeera omwana yavudde ku Twitter kintu kya Zaala ebagiyita Jackpot kumu abaseegu ebajoka oba climax kumu abaseegu waggulu nefe faya Nampeera yatukoledde ekintu fe abasajja kyetugamba nti nno alhamdulillah mwemwe kagamba abaseegu abasajja abasinga nga kiwaffe tuli mu kunyike y'amaanyi abakazi balina engeri gyebeeragamu notwala omukazi mu bbala n'agamba nti nno nze njagala kusimi wine kika kiwekiti naye nga basula mukaaga mu luumu notwala omukazi mu loogi y'emitwalo 3 nalaba ng'omutadde nnyo wansi ayagala yeetaano okudda waggulu Nampeera yakulaza akusinga okunyirira nti ne muttooyo akikola nti kutugamba ki ate ne batakola jasi bino bukakwiki kwabe bukiki bwe bumanyiddwa mu ttooyi bukwigi obukubira mutoyi kyali mubbize wano linda mukatono kyali mubbize taata batandise bukwigi interview wano obukubira mutoyi ne bakyuka ne badda eno ne badda eri naye neyebegerako omusajja yatumazemu amaanyi ebintu ebya sipiidi niwe yambula ng'ali mu mbeewo
ate akasajja kalinamu ku maanyi era akasajja katwadde challenge abantu abasinga abasajja kubanga yakutte vidiyo eyo yagikutte batandise dda ate teyakimazeeko nti abakwata bambala yabadde bwakati awo ne basigala nga bagenda maaso nina kye neebuuza era eyakutte vidiyo eyo alabika yatuuse ku ntikko nga n'olisa yenze nina kye neebuuza nemubeera mugamba nti okuyima kusiriwaza omuntu n'akwata vidiyo eddakiika 3 nga temumulaba mazima kati yobeje omusajja amagezi gaako weyatadde yati kamera yazitaddeyo omutwe gwe kulaba biri obwedde atunula ku kamera obwedde naye mwalabira okategedde ako kakodyo kakulingiza kati ye tiyataddeyo omutwe gwe mpolo mutwe gwe bwati kyaduze nolowooza nti oba akatambya abakulu beeteeseza kuba omuntu gyakwata eddakiika 3 ate n'akwatiramu n'omulala yabadde alingiza babadde mu bbaala ne bayima ne bagenda kozi bano abantu nga tebabadde mu mbeera ntuufu nga babadde batamidde kuba ekyo kintu bamaze ebbanga bakikola ate babadde sombaliyo kubanga omwala yagambye omutamiivu agalangatana wawulidde omwala ng'ayogera yagamba nti omusajja ono amaze ebbanga ng'amwagala ng'amubibira kati batuukako olazze ne yamuyise linnya ki bamusha sirijjukira bulungi n'atuuka nga naye kennyini ayagala ng'obwagazi butuse bwe yagenda mutoyo omusajja n'amugwirako omukazi n'obunene bwamumenyera bwe omukazi omunene bwatyo n'omutwe omunene bwe gutyo nagulamu amagezi agagaba omusajja litugendeko ate n'omukyala aswazizza ebikazi ebinene kiraga nti obunene si magezi ekyo kyatulaze nti obunene tebubangako magezi kubanga omukazi tebutuuka n'okutula toyi neekutuka togere ku omusajja ate omukazi na mukalu nalega omusajja ajjayo eddusu omusajja gataddemu birungo mukazi mukalu obanga supidi gye bakoze ebbanga ddene n'atuuka n'akalira nga bw'omanyi abakazi baganda omukazi omunyankole tomubuulire ate n'omuganda Nampeera abaganda ne bebeekwasa bankutte bubi bangwiridde tomanyi ganoonya naye era bwe babadde era teyanoonyeza kazi omunyankole ne ku bodaboda ngaali ku bodaboda n'olemezaamu nnamba emu era amazzi gajja atuuka ku mulimu n'akyusa empale y'omu niye ebyo ebiganda bye bigamba tomanyi kunnoonya wangwiridde opapa nnyo ebyo ebibozibozi by'abaganda mpulidde ku makya mbu poliisi eri kunoonyera kutte akatambi bamuveeko naawe jatuyambe buyambe era tujja kuwolereza seba yakutte akatambi tujja kukuyirawo omubiri wewaawo obadde naawe oyagala kusimamu ku mafuta naye tujja kukuyirawo omubiri tuli wamu naawe ejakizirino bana basuse okubanga tebasobadde kunoonya loogi naye omukazi yatudde ku ttooyi n'atuwa amaanyi nti omukazi yadde yesobola naawe tukutwala kkiriza loogi ey'ebiri tokaayana ey'omutwalo oliba nga yeeriwo tugende n'ekyo kubanga akusinga okunyirira yakkiriza toyireti ewawo toyireti enzungu tebanga ŋŋanda zino ez'ekinnya eno oli mukwegatanga ensobera bwe zijja niye eno n'ogulirayo oliirayo yabbaala erina owunya naye erina okubanga ewunya naye yakutte after scene ate ze yansuseeko yakutte ettooyi ng'emenyese omwoyo kasente baddaabiriza ettooyi eddewo nitimulira musango nnyo gwe mwakoze kubanga temwakikoze ng'ono obukiga w'ekabaale eyaddira ku luguudo lwakagaali oyo era bamuteekayo mu kkomera okwonoonaki abantu bamuteekayo n'eggaali ye naye ono yasazewo bekwekemukko ne beggalira kati bano ababalingiza be bakoze omusango okutaataganya abali mu kikolwa kyabwe bantu bekwese Bukenya tugambye alina ne paati tusseko yakwata agenda gitanga poliisi emunoonya naye okimanyi Bukenya omukyalo ono yatugambye yadde ne boyfriend we kireza yali mu bwenzi kyonanga nakirabiddewo teriyo muntu ng'akwagala nimugenda mu ttooyi yabadde Bible just mukazi obamanya abakazi obangi lwaliwo omukazi gwobeera naye nagamba Kenya tonkwata ku bbeere ng'akimanyi womukwatira ku bbeere awo wennyininyini wakuweera kati awe naawe n'ofiirawo okulaba ng'olikwatako naye nga bw'oli tewali seefu
nawulidde abagamba nti omuganda wa DJ Roja bajja yakafaananyi ka DJ Roja bamuyira amazzi bagamba laba DJ Roja weyafaananyizirise yazeemu makulu industry eragawa nga abaana abato bonna balina amasimu ensangi zino buli omu tuli ku mutimbagano ki kyemusiga mu baana abato generation abantu ngabo abeyambula ne balina okubeeramu ku magezi okubya ebifaananyi kati Sheila Gashumba Desire ate Desire ndowambi yali tamanyi nti ensi eyinza okumwefuukira bwe Desire ye yasooka era Desire teri amukira bonna bonna abeeyambula ate yagenda okujja nga Facebook tegaana kyagala kyokola kyoteekayo namateeka teganaba kujja Desire yatambulira ku masimu g'abantu ku Facebook direct nga bulabira ebifaananyi waliwo ne challenge bakolanga bwetu ngakozaati ng'ebigaga biri wakati wa ngalo era Desire wakati awo teri amukira ate bamu twazibuka n'amaaso Desire tuzibula amaaso kubanga twali tumanyi tuba Desire mulwadde nga bamu tetubirabanga kumba omukazi alina kuba bw'atyo omukazi alina kuba bw'atyo kati Gashumba ono yalinga omuwoole baba nabasala enviiri abadde yeemwa olabona ne yeemwerawo bw'atyo nga waliwo ekinya ebitundu byekyameringa ttatu gyebakuba ku Sheila bwe bati Sheila naye atulimbamu wona walinga awawoole ate kama ye tewamulabye ate kama twatawanye n'omulaba naye naye alina ebintu talina kintu kyalina naye kino kyena tetwakirabye naye kyajjeewo bali bonna era kama omukisa gw'alina kino takirabangako omukisa gw'alina nti nabantu bamutunuddeko butunuzi ekitegeeza nga badda ku mukene wodda mu rankings bw'oteeka Desire mu namba emu n'oteekawo awo mu namba bbiri waliwo obundi Masake naye teyalina Masake alinga ggongolo eggongolo linyirira ku ngulu naye w'olitemamu munda libanga vvundo gamba libanga eryavunda edda kati Masake talina njawulo kati Bukenya akola ranking balina Kasumaali naye mwewunge Kasumaali naye mulankinga noono omusajja abantu abasobola okwebakira omuntu awantu omanyi omusajja wakutuusa ku butikko mu kinaabiro ate mu nnyumba ayinza okutta obusi ovayo tasobola nakutambula mu kinaabiro kinaba omusajja namutuusa ku butikko ng'omubbirira bubbiri ate mu nnyumba oyinza omwabyamu ebibiri kati Kasumaali noono balina enkizo mu basajja ate nakankaga omusaawo awo nakankaga yalina birwadde bye yali atusesemeza na busese ye bulwadde ejjovu likola ki mu bifo by'ekyalo ejjovu liringa amata kati nze omwenge gwange gwenywa amalula nekankaka oluvannyuma lw'otulaga akatambi akamula namuyimirizaamu kola rankings okuva mu namba emu ani byonoone tuba netwogera bulungi abantu abalina obuvunaanyizibwa n'obyonoona nene Cindy yatulagako simaba naye mwamulaba lwaki tadiritinga bintu eyo ku Google ate osobola bidiritinga osobola ebisa byavaayo ebiri si kyangu bija naye nga kisoboka pozi nga tumanyi tanganjula kisoboka okimanyi osakiga busakizi Cindy ne bakwetera obutaba 278 naye Cindy naye Cindy asobijjayo ebiseera naye otabala bawaleera tebayiga ekigwa ku oli nosigala ng'okikola ekigwa ku oli neweerikodinga ng'oweereza waliwo noosebwa otamanya nti wemukyakalanira ono akemebwa ate Saalake agwawa Saalake munnange yali ayalise bulungi nnyo wansi Saalake wansi eno mulungi naye Saalake andi malayo naye kyafuna mu kisoba bantu kumusatu netiga bulungi sama lwaki tetwamulwako naye nga Saalake wansi mulungi waliwo senga mutono naye atulagamu nkaawo eyita Masolo Queen naye atulagamu ali atya wansi awo Masolo semanyi ziwalaba Luzinda akyabakira mu basajja lwasa naye akyatukwatidde akati yeetaaga kutwala ba mu rehaabu
papa mulongo bamukola essajjale sajjale yabasajjale bagamba ngedadi osalako akabina ennyama n'ogyongera awantu bamusaleko akabina ennyama bagyongere ku bifo byekyama kubanga lwasa aswaza abasajja abakulu n'aswaza ab'e Masaka n'aswala mu baana be naye akyatukwatidde akati mu basajja tetunafuna omusajja ye n'asalawo nti nebbakuli bagenda omukola ki omukwatira kubanga otaba namaanyi gakisajja wansi omukazi onoonya engeri gy'omusanyusaamu ye n'agamba kanonde olulimi lusinga ate n'akola kyenuwaganye mukazi naye awo nawo anyumirirwawo nakwata olwengoye nebbakuli yagenda okuva ebbakuli ataddeko eno wansi ekyennamukaaga nga maama naye mukkirize twogere ku byamagezi wiki erimu byakiseera byononye music industry ebyo champion gudo mubize anis twogere ku nsonga ya champion gudo famire ye alien skin ne musikatse yali wakati awo yakwasaganya ensonga ya basa yali abivuddeko naye twazizemu abanga babise musikati aleka alina byeyenoonyeza nga yeva naye yagwako ku mutooyi oba alina neyekimusumbuwa mu mutwe agamba musikati yenyenenyini alina ebizibu ebimumala alina abaana ali kudda ku nsonga sa champion zimumaliro badde banyagala mwana afune alina bwamuyita awali bubi waali badde atuuse champion gudo twamulabanga kawempe mu bigoye ebiddugala ng'ali ku tiktok ono mwana n'amugjayo alienisiki n'amukwatako n'amufuula kyali ono ne bajja eno ng'ensowero ne bagwira bugwizi musimitu mwadde basa champion gudo gundi alienisiki alina ebirungi byagaliza omwana omwana oyo asoma tekisooka asoma era mu mativu ne wasomera era tebagala nakwogera nti wano wasomera kubanga serebu bajja mumalako emirembe bano bayintabiwa abamumwe mulubulidde kakubye mugenda omwana ali mukusoma ali mumbeera nnungi akyusiza mu mbeera kati serebu takyabeera bwomala yamusanga ati yali serebu kikutikitooto walukanakana kabuuza ebibuuzo muno tabamirembe tebagatirira obuntu tebanoonya obwo banoonya obwo banoonya naali mu mbeera ennungi taata bwe yazze n'ebirevu bye biringa ebyamunywa atintiisa ebirevu alagira ddala nti omutwe mukalu tolina kiwali ogulidde mwana wo na kintu nakimu ekintu omuweerere omwavu taabeeko nakageta abeeko na talina kye yali akoledde mwana obula yazze n'engalabiye n'ebirevu bye mu kamera tekimuggyako nti omwana wuwe alina sente zisobola okubeezaawo omwana oyo nga amutwala ku transport Kampala Phoenix azirina oyo mu kifo ky'okujja ayogere naliyeri sikini ng'omuntu yagenze nangalabye nabirevu bye mu TV mawulire olwokuba bali abasanyuka bamaze omuseetinga tebaagala aliyeri sikini bamaze n'omukubako ng'aliko ebifaananyi byamuhoozi nemukola ebintu byekiruwemu omanyi ki nga taata yagezaako okugenda aliyeni omumanyi taata talina kye yali akoledde mwana bagambye n'olugoye omwana yatugambye yadde nenniga talina wadde ne underweya nga yataata we naye tekimuggyako nti ye muzadde anti muzadde kati azze obusobozi era litaganye mu naye ate omwana yatulimbyemu Mukenya omwana yatulimbyemu yatugambye mbu taata yabaleka champion gudo wa myezi ena ng'ate maama ali lubuto lulala kisobokerako bamwe bakakonga ow'olukinde bamwe bakakaabisewo emyezi ebiri azadde ebyaddala myezi ate wabakira ku mukazi era olubuto lwejja beba abaana b'osanga nga asinga munno omwaka gumu n'ekitundu aba lufunye lwani nga yakamala okuzaala anti omwana munyiivu omwana babaddewo nga batoba nga mama singo maaza yafa ku buli kimu gwe taata teweefiirayo wabula wagenda eyo olinga nkoko enkoko yerinnyira n'erekaawo teyalina avunaanyizibwa kati abufunye akomyewo embaata yerinnyira n'erekaawo taata mbaata gwe nawe olinga kisolo olinyidde okoze olubuto ozadde olesaawo kati essaawa zino olaba omwana alina waatuuse omwana atuuse ne kwekisente erinnya kunyonya agenda ayimba pafominge ennyimba sigga ozimuyiriza sigga omwandikira ennyimba studio togisasula tomuwaza akwambala tomanyi obula omulaba buli lunaku mu mawulire gali mubeera nnungi ng'otusinika ebinyongo ovaeri n'ebirevu bye muno kompuleyininga ku mwana newankwaddewo gw'olisiba mudona omuntu omutuufu alina okompuleyininga ku mwana ye maama w'omwana mama bwana chokola mama wa fresh kid we are complaining
bafu okulaba nga babakwasaganya bamuwuliriza ne babakwasaganya Tata Fresh Kid ne bamaliriza nga bateesezza ekitwala omwana waabwe mu maaso ekituufu ni maama asirise alaba omwana bamumutaasizzaako abaana bali bulungi noono omukulu ono yamwerera school fees taata we n'ababeeri n'engalabi ye n'ebirevu bye n'abipamamu Taata no mu mbeera eno ye alina kukola ki alina kusiikira gy'ali abeerera eddala gy'ali kugambye ekintu taata kyabadde alina okukola kiri eki osooka kwogerezeganya na maama n'amala okwogerezeganya na maama ne basalawo ekyokukola bagenda ne balaba alien skin atali nanyini mwana kirikwaga yamubayambyeko era n'omwana si musanyufu nga aseyeekawe okitegedde omwana okulayo mu bazadde be otomatine wali abantu mikwano gyaffe nga batusingira ab'enganda nokimanyi status ya champion good owaali awo sisuubira nti akyaddamu okubonaabona ddala ali mu bazadde be oba olwedde kisoboka soda kubanga oyo mwana kati ali expensive omwana kati asobola kutambula awo byakisiru ate agezeyo mu ghetto mu buyumba buno obuzigo oyo mwana badde wantu abali gazeted kikomera tomala gamutuukako nomutuusako omulabe ba Fresh Kid bayinza omuloga abayiseeko tiimu ali atasobola naawe ate kati awo mbakana Fresh Kid level nene ate ku champion good Fresh Kid wawula okubaako wamaanyi kati nyera olaba alien skin bangi abamusinga music yaliko kati champion good nowoba olina obuto obuyimba nga ki obwaliwo champion good yali oyinakadde obuto bungi buyimba Fresh Kid muyimbi naye kati kano ka champion good ne kalakita zaako zonna n'embeera gye kajja ne kakuba mu muzinga keetolola ku stage kakoleka nakyekogedde endulunga evu ne Fresh bwajjanga evuga kyona kiki Fresh bukuyimba asinga mugambye alien skin bangi abamusinga n'essaawa zono yasinga okubuukingibwa nesente nyingi ezimuweebwa njagala tutunuulire sanyuka tipu interest yaabwe eriwa mu bino kozi esooka okunoonya taata ebifaananyi twabirabyeko ali n'agamba nti ekituufu ono si yenze era n'abigatta n'abipulopinga n'abiteeka wali yabamanyi kino yabayisamu eggaali wali mu ntandikwa naye ate omuvule si kyangu kusala nga osazisa kambi omuvule alien skin bamwesimbyemu musuula olumbuye n'omutwe guno ogutaliiko matu bamulemedwa oliko tica sebuyo ticawuwo ebigambo ebituufu ebyatuukirira lwaki aze ayogera ebintu bingi ate omutuukiribwa 100% yamulikako omwana namukwata vidiyo ng'agenze ematuga okugulawo oluzi nakabone Museveni wuno yatugamba tica mpamire yatufuga ne tica nagamba Museveni agenze nakivuwa ali waloke yanyumidde oluwa kalala muzayi wange bwe yatugamba nendoza tusiibule omulundi tumalirize ensonga otambule kikole akanyumidde yali nakivubu ng'ali ne badokita Tyamali ne bazonto omweraava eri n'omutwegu nagamba Museveni yatandise okugenda nakola telesimu mulaba wano ng'agenze nakivubo yatandise okutambula nga talina security tayagala abantu bategeere ye projekiti eyo ya Museveni mulaba bannange natuwa bwino nti champion good wadda mutabani wa muloza awe nako mutegeera kati abantu bangi bagadde okusuula naye kukakasa nti omuntu alina omukisa alien skin alina omukisa yajja n'akozesa tikitoko abayimbi abalala ekyabalina n'amanya nti tiktok osobola okuyitirako yamanya nti tiktok omulimu gwayo gwa postinga music kubanga bw'ogenda ku Facebook n'oteekayo awunzija ogenda ku Facebook n'oteekayo oluyimba lw'omuntu bakuba copyright tiktok tebakuba kitegeera tiktok ya music alien skin nakitegeera n'akozesa tiktok okupostinga music ekikwatayo n'ataba nga teyeeraga nnyo yekwata bwana top tiktokers n'abwekwata nebaba mikwano gye music we n'akasuka n'ava ku ekyo neyekubira akajja ennyininyini mukuddamu ebibuuzo mu kigambo muwaadiwa abantu ne bamwagala engeri y'okuddamu ebibuuzo tobalaba yali ekikulu kye kyenasooka okumulaba kyali ku cricket problem najja n'agamba DJ Sirisa n'agamba nze omuyimbi
alina hiti 6 mu myezi 4 akatundu katambula ne bagamba musajja kyoyo omujja ko interview nga byayogera byatwakitinga ki abantu n'avaawo najja nga anyweza kalakita ye nti ye muntu wankwacyoye w'abantu ba wansi mu ghetto yeeteka mu kalakita ya Bobi Wine kyovola bawagira Bobi Wine yetawagira kyamumanyi byanjawulo yeeteka mu kalakita eyo n'akola empaya ye kati omukulu Palaso nattaanya buttaanya lwe luli lwe bayita olw'omukisa empeera ez'omukisa ziri 3 oluyo olw'omukisa olusooka balukuba kezo lyakuba Kasuku Kasuku yafunirawo omukisa yagulirawo n'emmotoka waawe intention to sue waawe ne batudde sente nga bazimuwa Kasuku n'atandikira kati oluyiru bakubye alien skin nalwo lwamukisa olulala olwokusatu lwerabiddemu ne adanira tiyasabulamu era Kasuku yennyini oluli olwomukisa lweneerabiddemu gwe bakuba n'ayitira waawo kati Palaso ye muntu alien skin byandize ebbali n'amwebaza oba mutuufu Palaso tegeka ekivulo n'abalagirwe era nakyogera mu interview zange ze nakola ebiseera ebyo nti mota ategeera alina tegeka alien skin nakikola fakiri nakubira nebbajjo mumugamba ekintu ekyo n'atakata ssente nga mumugamba kola ekintu lwaki tegeka alien skin ogenda kuba okikulu oluyo olwali lupange ate oyinza okukkiriza nga olusita ne bakuba oluyo lupange obutajja nakunafuya bwatyo nakukuba n'obanga zolo mu luyi lupange ng'oli sita ng'ate oli naye yeetaaga ono yali agamba ono bakolekolako ono n'azobeyamuko ani azobe aliye omwana oyo tusiibule tuve wano Export TV butambudde Bukenya media n'obuhanzi bwete butambudde abakalabye kwongereyo kawene muno mukama abatukumu Export TV to the world.